You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo-Kalule Campus and Kabaka'S. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo-Kalule and Kabaka'S campus. For more information, contact us on the numbers below. Katikkiro wa Uganda Charles Peter Mayiga alagidde abasomesa naddala aba primary okufuba okulaba nga abaana b'omulembe guno babawo omusingi omuggumivu nga bakyali bato, kubanga omusingi omwana gwafuna nga muto gwe gusalawo ku bulamu bwe obw'omu maaso. Kyentegeeza mu ekyo olina okwetegeka ng'ogenda okusomesa scheme of work sirwagi engeri gye weetegese ng'ogenda okusomesa n'olambika abaana n'obagolola nga basomesa n'obagolola ate bulungi n'obasiima nga bakoze bulungi n'okutegulanganya ku ssomero omusomesa nze nzali obasomesa embabulwanjagala omusomesa nze nakulamanya omuntu wabuvunaanyizibwa nnyo wakitiibwa. Omusomesa muntu wanjawulo nnyo, akuyonjo, omuntu mulamu. Nze kyekifaananyi kyemanyi wasomesa. Ono mu kwogera bino abadde alambula essomero lya Kabaka erya Nabagereka Primary School n'agamba abasomesa naddala aba primary be balina okubeera ekyokulabirako. Nalabako omusomesa ng'atabidde kyamukubawala. Nali simanyi abasomesa nga manyi abange bakunywa naye nga simanyi abasomesa batamiira n'osanga omusomesa nga atamidde oba n'osanga omusomesa nga talina ngatto nga nnyonjo taata wange zinamukubiranga engatto ng'oyinza ogimalako essaawa nnamba ng'okula engatto eyo nyerekete ng'ekinya. Omusomesa bwatyo bwabera kubanga gwendemirwamu kubanga bwebifunulira abaana bano tuzimba balagala ku musomesa. Awo nga munakola ebintu ebyo mujja kusomera ssomero lino okubeera erimu kubasinga. Era abazadde nze mbakoowola baleete abaana kubanga siraba nnyo omusomero nga nagala okuteka kusinza. Naye mmwe kyemwagala okujja mu ssomero lino kiri mu mikono gyammwe. Katikkiro era aguddewo ekkakkalabizo ly'ebyuma by'ekalimagezi n'alagira abasomesa ba Nabagereka Primary ku mpisa y'abaana mu bigezo eby'akamalirizo kubanga Ssaabasajja abawa buli ekyetaagisa okusomesa n'okuyisa abaana. Babakolerera omanyi buli lw'owangula ofuna abakuvuganya okusinga bw'obadde bulijjo. Bw'oba oliawo okoze tekinyakufaako naye bw'owangula bakukolerera kale bwe munaddamu emwangula ate muno munandaga ensanyuka. Mwebale kussa mu nkola ennambika eziva ebulambe kubanga tugamba ebitongole byaffe byonna nti wano tewali tubako okwetengereza nga mulaba mulina olukiiko olufuga essomero, mulina omukulu w'essomero naye ate mulina ababatwala.